Ronnie the Transporter gemanya gange. Oliko Map Media TV Jajawazo. In conjuring with Transporter Media. Shetegeza nga twegatidde wamu ne Transporter Media. Okay, nkwaniriza nnyo omulabi omulungi owa Map Media TV sako ne Transporter Media live on YouTube, live on Facebook. Ku kamera yo omukyala ogolengera oye mami wa Eddie Mutwe. Oye mama wa Eddie Mutwe. Banji mwavaine muganga mukyala mutonyo. Yes wekito wekikola ngo oyina essuubi lya Uganda empya. Tulengera kanso George Musisi, tulengera bakansa ab'enjawulo. Olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 20 mwezi ogwokutaano 2025 sika recording. Eddie Sebuufu leero munansonyiwamu aleetebwa olunaku lwolwaleero mu kooti era nga wabulayo dakika mbale bubale. Nkiddamu wabulayo dakika mbale bubale okulaba nga Edward Sebuufu oba Eddie Mutwe Okay, musonyomu olwa network ebyuma by'omuzungu mu bimanyi okwekyanga. Ebyuma by'omuzungu bimanyi okwekyanga. Live Transporter Media wamu ne Map Media TV Jajawazo tuli Masaka mu kooti. Ali mukubuza tuli Masaka mu kooti. Gwali mukungamba nkulage ku Eddie Mutwe ogenda mulaba erinda mukatali kati nnyo ngenda kuba mukulaga. Bano bannamateeka be bannamateeka bali bana balambirira era nga mubamanyi bulungi okuli omukulu Katana, Kanso Katana, okuli Kanso Masisi, okuli banji ate nga balala bakyajja. Kooti yo ekubyeko kule okusobola okulaba nti nno babeererawo Comrade Eddie Mutwe. Njogera ku Edward Sebuufu. Ab'enganda bwe njogera ku b'enganda ntegeeza maama, ntegeeza mukyala we, ntegeeza n'abafamire ab'enjawulo. Abakulu ne bamikwano naffe bwe tuli. Oyo golengera asitudde omwana oyo omukyala ali mu kutambulamu oyo ye mukyala Eddie Mutwe. Yes, ye mukyala Eddie Mutwe. Yes, mukadde kano kennyini bw'obuladde kikambale bubale kooti etandike. Njagala kutegeeza nti nno Eddie Mutwe ye yatuusiddwa dda mu premises z'ekkooti eno ey'e Masaka. Era njagala kutegeeza nti nno omulamuzi agenda okuwulira omusango guno yatuuse dda mu premises za kkooti eno. Omukutu kwoli gwe gwa Map Media TV in conjuring with Transporter Media. Transporter Media gye tuli eri ku Facebook. Yes, tukozesa Transporter Media your official page ya Ronde Transporter. Ate Transporter Media gye tuli eri ku YouTube official channel ya Ronde Transporter. Ogenda ino subscribing nkwegayiridde. Kyomanya tutekayo ebinonogo bingi. Nengera ko mukyala amanyiddwa nga Nina Rose era ayagala awo sembalwe omukyala wa NRM aluddewo nnyo, agamba oluddewo nnyo byokuza tetubiraba naye kanzijaawo. Bangi tebalutumidde mwana naye nga njagala okutegeeza nti no dakika mbale bubale kooti erabike nga etandika mukadde kano kennyini. Nyongera okujjukiza nti nno oli live ku Map Media TV.
Bannamateeka bataano balambirira n'omusobyo bye bali mu musango guno gwe bagenda okuwulira olunaku lwaleero. Abagala okulaba ku Eddie Mutwe mugenda kuba mumulaba. Abagala okulaba ku Eddie Mutwe mugenda kuba mumulaba. Njaga kuwa amawulire ag'essanyu nti nno ye ali mu premises z'ekkooti eno era tugenda kuwulira emisango gye bagenda omusomera. Ate njagala n'okuwa update nti kooti parliament, njogera ku parliament ya Uganda wali mu Kampala, opposition yonna kinajjukirwa nti nno ababaka bali 19 okwo okuli aba NUP, aba FDC, aba UPC, Jema ali omu saako n'aba independent beekandaze ne bafuluma parliament. Amawulire agali mu kutrendinga nkiddamu opposition yonna okutwaliza wamu. Olwaleero yebbago erya UPDF oba amendment bill eya UPDF werisomebwa oba weriyisibwa wazira opposition eze era ababaka batendiize nina bagamba okusinziira nti bino bigenda mu maaso binyigiriza omuntu wa wansi, ate ng'omuntu wa wansi oyo ye muntu eyatulonda. Beekandaze ne bafuluma olutuula lwa parliament gwe muganda wange. Ekyo ennaku z'omwezi 19 mwezi ogwokutaano caucus ey'opposition yatudde era ng'ababaka babadde 30 bokka be babadde mu lutuula olwo. Out of 19 solo balabalamu bameka bataabaddewo. Era caucus y'NRM ejjo yatudde. Simanyi biki bye bayogeddeko, tobimbuuza, nze mmanyi bifeene ebirala sibimanyi we bikola. Bw'atyo leader of opposition Joel Ssenyonyi, njogera ku mubaka wa Nakawa, akuliddemu opposition ye yonna nga yegatidde wamu ne chief whip Nambeche saako ne commissioner omutuufu mumumanyi commissioner omutuufu ne beekandaga ne bakulemberamu babaka bannaabwe ne bafuluma premises z'ekkooti za parliament. Onosonyiwa okozesa ekigambo kkooti kakyanyingidde mu tuula ensonga nti tuli mu kkooti. Tulindiridde bulindirizi kadde katuufu baleete Eddie Mutwe. Oli ku Map Media TV bwe kiti bwe kikole waffe ewasigadde simanyi. Gwe atamanyi mami Eddie Mutwe oyo nakunyonyodde nti omukyalo yayambadde ekitanja ekirungi ennyo n'akaviiri ako kaddugavu, ye mukyala era ye maama omulungi ennyo owa Eddie Mutwe. Ne mukyala we namubalaze kati kimulindidde kimanyi, mulinze kulaba Eddie Mutwe afaanana atya era mulinze kuwulira misango ki gye bamusomera. Byonna updates ogenda kuba ozifuna wano live ku Map Media TV YouTube channel, Map Media TV Facebook page, still here Map Media TV YouTube channel, Transporter Media Facebook page, Transporter Media. Ojja kuba ofuna updates. Bannayuganda, ebirowoozo mwabadde mu biwasaganya eri ku babaka bammwe mwalonda nga mugamba lwaki bagendayo mu palamenti, lwaki babeerawo nga basoma ebbaga eryo. Kale bazire egundi munnange olw'okusaba kw'abangi palamenti opposition yonna ejamuse nebibalekera kale babeeyisize nga bo tebaliiwo naye bo balaze obutali bumativu bwabwe era ne beekandagga ne bafuluma palamenti. Updates singa tujja kuba tuzibawa wano ku court saako ne ku palamenti.
Yes, nyongera okutomerako nnyo omubaka alindiridde kimanyi kuba nkulaba oli mu mazima era obaddewo nnyo. Foot Soldier okuva Orengo district ate mu Bukoto South njogera ku Mayinja Muhammad ajjaawo Rengo district Bukoto South ewatwakagabaawo bwe yakola ebyambyone ate wajja nzikiriza netololemu kati nnyo ate nkomewo wonera notification what manya kino ye kati Edi Mutewa Mulesi Map Media TV.